ebintu ebimu babikola ku magoba. Kanziremu mbagambe ekintu ekyo. Bia bamunywa ku magoba, akanyama bakalya ku magoba, ennyumba okupangisa bapangisa ku magoba, sukulu fees gabeera magoba. Ontegedde? Bw'okeeranga ku makya ng'amagoba ago ga $50 omwezi, newankubadde nga bizinesi yakawumbi, totunuulira bizinesi yakawumbi, tunuulira amagoba gano kw'obojja. Bw'onaatunuulira ssente z'okozesa ogenda kumaliriza olidde capital. Tunuulira ssente z'oyawudde so si ssente z'olina. Olina edduuka lya bukadde $20,000 well. Sukulu fees w'omwana tomubalira ku bukadde 2 obw'edduuka, ogenda ggwa. Edduuka lya bukadde 2 naye mu myezi 3 likuyingiriza ssente mmeka? Amagoba. Kwaga amagoba kw'oba oluwoleza so si ku capital. Kino kyetaaga bamanyi. Ennyumba gy'opangisa kobeere ng'ogenda gikoleramu, totunuulira bizinesi bunene bwayo nedda, wabula tunuulira amagoba g'ogenda okugifunangako. Olina bizinesi ya bukadde 10 naye kuwa amagoba ga bukadde 2 omwezi. Naye mu kuwa amagoba ag'obukadde 2 opangisa ennyumba ya kakadde 1.5, olina abakozi 4, okolera mu loss, ogenda kumaliriza okutte capital. Abali ne bizinesi y'obukadde 10 ogenda kumaliriza olina obukadde 4-3. Ogambe sente siraba gye ziraga, sirina kyenkoze okutyako okusasula abakozi. Kitegeeza nti wadde ya bukadde 10 naye eyingiza obukadde 2, either sala ku bakozi oba kendeeze ennyumba rent gw'okozesa. Abadde mu nnyumba ennene gikendeeze, abadde apangise wagagga kendeeza, ojje mu level gy'osobola ng'otambulira ku magoba g'ofuna. Atakoze magoba kyekikunywesa bbiya. Oyina kusooka kutuula n'obalansinga ebitabo nti natunze amatooka 30. Sente size zino ze tuba nazo. Sente size zino nze mulimu lwokera ku makyaga nti sente ozirina ng'oziraba zijjudde nga ne mu nsawo tezijjamu, nga ne mu box tezijjamu, nga zeetaaga nsawo ey'oku mugongo. Naye obusize sente z'olina okutunuulirako okukozesa. Sente ezo z'olina otunze biki okuzifuna? Bw'oba ng'otunze ebintu bya bukadde 15 ng'olina obukadde 16, okoze amagoba ga bukadde 10. Obukadde 10 bw'oba opulanningirako topulanningira ku bukadde 16, kubanga zino zirina okuddayo. Kyokka bw'oba ng'okoze amagoba ga bukadde 10 olinako ssente z'okwejalabya obukadde obwo. Okwejalabya kwenjogerako spending, expenditure. Nyinza okuba nkyogedde mu bukyamu, expenditure. Lwaki? Bw'onaayagala zonna ozikozesa obukadde 10, osustaininga obukadde 15, gy'osobola eby'obukadde 15 ogenda sigala ku bukadde 15. Otuuke ng'ebyali eby'e15 ate bya bukadde bimeka? 2. Kitegeezera ova mu bizinesi. Ne zino ssente olina okuzirekerawo abaana be zizadde. Amagoba mugagabanira bizinesi. Bizinesi ekoze amagoba ga bukadde 5, olinako obukadde 2, bizinesi erinako obukadde 3. Ekyo bw'okitegeera kijja kudda. Sente zempita mu ngalo nedda. Disipulini ya sente gy'otalina. Buli lw'ofuna sente zikubugujjisa, zikuyaayanyisa, n'olowooza nti gwe mugagga w'akaseera ako. Njogera naani essaawa eno? Waliwo gwe njogera naye? Tewali byaba sente zimpita mu ngalo gwazisaasaanya n'oziyisa myaganya buli w'oyagala, naye nga zirina kuyita ku bugalo ziweeyo ng'ozaagala. Naye oli buli lwalaba obukadde 7 alowooza mugagga, naye obukadde 7 bizinesi mwe buvudde ogifuddeko.
tewali sente zitaweerera mwana. Nze gwegomba wano ndaba. Siri mukadde nnyo nga bwe munyinza okugamba kubanga bwe nnakyogera mujjaga nti kubanga egyo gyali mirembe gyammwe. Obusobozi bwaffe okusoma mu primary bwali bwa mitwalo 3 maximum. Si lwakuba tewaaliwo masomero ga kakadde naye twali tusobola mitwalo 3. Sukulu fees otunuulira ky'osobola so si ky'oyagala. Mu bulamu bw'ensi eno tutunuulira bye tusobola so si bye twagala. Oyagala nnyama naye oyagala nkoko naye osobola mukene lyoyo paka lw'onaasobola enkoko. Oyagala mwana asomere ku Namiryango naye osobola kyenge mutwale ekyenge. Oyagala kukyusa engoye buli lunaku ng'oyambala lugoye lupya naye osobola olugoye lumu mu mwezi gulo olwo. Oyagala kusula mu apartment naye osobola ya mitwalo 10 sulamu eyo. Twawule bye twagala ne bye tusobola. Abasinga tutambulira ku bye twagala ne tutatunuulira bye tusobola. Ofuna omusaala gwa mitwalo 8 owoza abaana bannemeredde omwana amuteeka mu ssomero ya mitwalo 5. Oba olowooza sente zonna ziggwera ku bano olina contract ya myaka 2 oli ku kyeyo naye emyaka 2 za kiraasi z'abaana 2 obateekeddeko wawoonajja sente ezigenda obbaweerera emyaka egiddayo. Ani yabagamba nti ogenda ku kyeyo kitegeeza kukyusiza mwana ssomero? Mwerabira nti ku kyeyo liyo emyaka 2-3 kikyosobola nekyoyagala. Ffenna twagala kuzimba kalina naye bw'onaasigala ng'ogoba kyoyagala nga tofudde ku kyosobola mu kaseera ko togenda kuzimba. Njagala kuzimba kalina naye mu kaseera kano okuva mu bupangisa nsobola kuzimba bisenge 2 zimba ebyo. Njagala kusula muyenga naye mu kaseera kano nsobola mpijigula empiji gy'osobola so si gy'oyagala. Obusobozi bwo bukoma wa? So sente ffe tulina okuzifuga si ze zirina okutufuga. Kigambo sente zempita mu ngalo tukigyewo. Kwata akakadde okateeke wano amagalo oganjale. Olaba waliwo akapapula akanaagwa. Gwatoolako omutwalo n'olowooza otuddeko ntono. Buli kyennyanja ky'ojja ku ssente kigenda. Buli kayunifoomu kojja ku ssente kagenda. Buli kipale ky'omwana ky'ojja ku ssente kikola kigenda. Waliwo kilaasi gy'obeeramu ng'omwana olina mugulira jiini. Omanyi lwaki? Anti ojja kugulemu mu myezi 3 zirwawo kaddewa. Waliwo engoye zaffe abaavu. Waliwo engoye zaffe bamufuna mpola. Nze mulowooza lwaki nyambala agagoye gano? Gwe ogusooso kiraba kino ekisaati? Kati oli asobola okuŋŋa nti Lugonvu takyusa ngoye, nze nkyali mu leve eya fashion, mpita wa fashion designer. Nti leero ndeese kamyufu leero ka bbulu. Levo yange si ya kukyusa ngoye majajjata. Levo yange yakolera ntya. Ensonga lwaki ekisaati kino okiraba nti nja kyambala omwaka mulamba. Awo levo yo weebeeri. Bwe busobozi bwo we bubeera. N'olwekyo tutunuulire enfuna yaffe. Tewali agenda kukuyambako ne Lugonvu talina magezi ago gakuyambako ku butya bw'ogenda okusevinga ssente zo gw'alina okutuula. Noga nti nfuna kakadde naye bwe nali nfuna 15 nga ntambuza mmere mu Kampala omwana yasoma nga yasomeranga mu lya mmeka. Kiki ekyakunaawuuza omugyeyo omuteeke mu ly'ebbeeyi naye nga ku kyeyo gy'ogenze ku musaala? Olwagendako ku kyeyo n'omuwa amatula n'omuteeka mu lya yali mu lya 10. Olina omwana w'omu wandibadde otamu osaasanya emitwalo 425
ofuna akakadde nomanya nti 75 ozisevinga naye wamugye wamuteeka muli 5 ofuna akakadde ezitooka 8 ekitegeeza nti oyinako emitwalo 3 gye wamuleka baagala emitwalo 10 omwezi osigaza emitwalo 2 era ng'ogamba nti sente zimpita mu ngalo noonya wa woosaasaanyiza ne ku mwana wo osobola okuba nga weejalabizaako. Sigamba nti temubaweerera naye tubaweerere mu masomero ge tusobola.